Naam, tusinzidde wano Embarara kulimbo oba ku kifo ekibadde kizikibwamu baganda baffe oba abasiraamu ng'oyingira Mbarara insha Allah. Ekifaananyi ekirabwako essaawa zino kyekifaananyi kyerimu essaawa zino yalumbiddwa ewiiki emu emabega ng'emirimu gyonna gibadde gikolebwa kiro. Naam, yakoleddwa oba ensonga eno yakoleddwa bakadde baffe abakulembera Supreme nga bakulembeddwa Mufti Mubajje ne abamumyuka oba abamumyuka ku district okuli district cars ne chairman owa Supreme. Embeera gye mulaba ku ground yeeyo limbo bwefaanana. Bakadde baffe oba baganda baffe abaziikibwa mu kifo kino bayiikuulwa buyiikuuzi bajja kiro 7-8 gwa kiro ne bayiikuula ne bagenda ne bayiwa ku ttale ne bayiwa ku nsiko ne bayiwa ku kasasiro ne bayiwa mu bifo ebitali bya buvunaanyizibwa abali freshi abaziikibwa edda wammanga nga bwe mulengera kyekibaati ekyakubibwawo nga bagezaako okwekweka olw'ensonga bamanya nti ekikolwa ekigenda okukolebwawo kikolwa si kya busiraamu ddala, kikolwa kya bunnanfuusi, kikolwa kya bulyazaamaanya, kikolwa kya bukaafu ddala. So erimba eno yaguzibwa omwami ayitibwa Tusu nnyini petrol station eriraanye erimba eyo yennyini. Wabula mu bukulembeze obwali obwakadiidi twateekawo okusaba kwaffe n'amaanyi ag'enjawulo n'okugezaako okusitula ku ddoboozi okulaba nga limba eno tekola etya tetundibwa. Wabula kyannaku nnyo era kyennyamiza nti obukulembeze obupya bwe bwajja oba bwe bwagenda mu obukulembeze obwamubajje n'abamumyuka ku district era bwatandikira ku nsonga kadiidi omugenzi Allah musaasire gye yakomako. Erimba eno yatundiddwa wabula kyannaku okutundibwa kwali badde ebbali naye baganda baffe abafu empisa oba enneeyisa oba entwaza gye batwaliddwamu si ya buvunaanyizibwa. Tegeeza abaddu abo bagenda kusisinkana Allah, tegeeza abaddu abo tebabatuma kufiira mu bukulembeze bwa ddiini ku mbeera y'obulyazaamaanya gye baliko esusse badde ebbali. Eddiini ya Allah, eddiini Allah yagyeyimirira ya akhi, eddiini Allah yagyeyimirira. Allah yasitula ekitiibwa ky'omuddu, ekitiibwa ky'omuddu yenna imma musiraamu si musiraamu. Allah yakisitula kya waggulu si munyoomoofu wabula omuddu aba wa waggulu. Allah n'asitula ekitiibwa ky'omuntu imma mulamu imma mufu. Tusaba ekikolwa kino buli agenda okulaba ku vidiyo eno vaayo kuba omulanga kiyimirizibwe bunnambiro kuba buli azaamaanya obwenkukunala obw'ennaku obw'ekitalo ennyo mubajje asusse bannange mubajje ne banne basusse naye bano balinga nsolo balinga boolaba empologoma balinga empisi tebakkuta bannange bagwana okuyisibwa obulungi. Tusaba ekikolwa kino kisooke kiyimirire bunnambiro tekirina bujulizi n'akamu n'akeddagala. Mayiti muziraba eyo erengerwa wansi eyo mayiti gy'olaba ddala mayiti oyo muganda waffe ag'amagumba gemulaba n'essanda oyo muganda waffe oyo maama waffe oyo kitaffe oyo mwana waffe senga waffe muntu ngaffe bannange agwana okuba nga aweebwa ekitiibwa. Jazakallahu khair. Nsaba buli agenda okulaba ku vidiyo eno kuba omulanga weereza vidiyo eno etuuke ku bekikwatako batye Allah ebikolwa ebyakoleddwa mu mwezi ogwa Ramadhaani mu butuufu bikolwa bya kufutwa bikolwa byakko bikolwa bya nsolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati ebimu ku bifo owabadde wayiibwa baganda baffe abayiikuulwa okuva ku limbo wali naam okusinziira ku kiriipu gye tukoze oba ekulembedde oyo muganda waffe yaleeteddwa mu kiro byannaku bangi nnyo abaziikuddwa okuva wali naye nga kikulembeddwa abakulembeze b'obusiraamu aba Supreme omuli Kadhi omuli chairman omuli mubajje mubi nnyo mubi nnyo ddala n'abamufaanana. Abaddu abo bwe banaaba tebavudde mu bukulembeze bwa busiraamu tukyana kuwala nnyo. Abasiraamu bakyanyigirizibwa mu mbeera ez'ekitalo oba mu mbeera zennyini. Ebintu bino biweebwa abasiraamu nga mu butuufu tewali musiraamu yenna ne bw'abaani akkirizibwa kubanga akitunda yadde okyazika yadde okukiriizinga. Naye kyannaku nnyo nti wano we batuuse batunze buli kimu bakimazeewo kati batandise okutunda ebifo ebyaziikibwamu baganda baffe. So oyo muntu yennyini
eyo sanda yayiiriddwa wano okumpi n'ekibira owakubirwa amataffaali ku Kirombe wuuyo kati era ab'omulengera abo batabula ttaka era be batukubidde essimu ne batugamba mujje mulabe abamu ku baganda bammwe bali wano insha Allah. So eyo embeera eriwo bweti yembeera eri embalala ekulembeddwa mu bajje n'abamufaanana ekulembeddwa bakaavi ekulembeddwa abakulembeze ba sipuliimu abayitiriza obulyazaamaanya mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe nga balinga abagamba tebagenda kufa. So bannange tusaba Allah atutaase, tusaba buli musiraamu situkiramu musajja muteeke mu dduwa, situkiramu musajja muvumirire, musajja mu binnyo n'obukulembeze bwe bonna okutwaliza owamu. So yembeera bwetyo bweri embalala erimbo eri mu lusuubo egenda basenda kiro. Bino ebikola byonna byakoleddwa mu Ramadhaani, kyannaku nnyo byakoleddwa mu Ramadhaani nga bazuukuka kiro zisaawa 6-7-8 abalala bali mu kuwanjagira Allah kubayamba na kubataasa nga bo bali mu kuyiikula baganda baffe abaziikibwa. So bannange buli omu asitukiremu bunnambiro awanike emikono, buli omu asitukiremu mu nnambiro asobole okuba nga avumirira ekikolwa kino kya butujju, kikolwa kya bunnanfuusi, kikolwa kya bushiriku, kikolwa kya bulyazaamaanyi obugenze ewala ennyo, kya bwebuza bw'amagezi kubanga omuntu omukulembeze era omuyivu ddala asoma eddiini era nga yakulembera okubanga akola ekintu ekifaanana bwe kiti oba ekikolwa ekya kimbuyege oba omuntu atalina ky'amanyi mu ddiini. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ganda bange mwenna omuli bafunye ekikangabwa ekyatuusiddwa ku baganda baffe bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baganda bange mwenna we muli abatulaba twafunye ekikangabwa mu kibuga Mbarara. Abamu ku baganda baffe abaziikibwa mu limbo y'abasiraamu mwatu abantu bazze ne bakubawo ekibaati ne babaziikula ne babaleka ku ngulu, abalala ne babayoola ne bagenda babayiwa ebitaka bino bye bajjewo nga bagenda okuzimba. Ekikolwa kino buli ali ku social media bagenze bakiteekako, naye amazima ekikolwa kino si kya buntu bulamu, si kya bugunjufu ekyokusirikula omuntu n'omusuula wonna woba omusudde. Ate olaba ekigambo kino kiruma nolaba nti nsirikamu, kiruma nga gwe omuntu wo kitaawo oba maama wo nga gw'osiŋŋaanye nga amagumba gali ku ngulu nga bamuziikudde oba ensonga yonna. Nga lwaki bw'oba oyagala okukola ekintu kino tetugaana, lwaki okikola mu mateeka mu buntu bulamu nofuna woyinza okuteeka abantu bano n'obaziikawo n'ogenda bekikukwatako. Nekino ekyakoleddwa mu butuufu mu buli ngeri yonna amateeka ag'obusiraamu gakigaana, n'amateeka ag'ensi gennyini gagaana okutyobola eddembe ly'abafu. N'olwekyo ffe wano we tuli koota zaffe Nakasero abajjamiya Tabliga Salafiya tuvumirira kino ekyakoleddwa era tusaba buli musiraamu waali yenna akivumirire ku lw'okubanga kyatyobodde eddembe lyaffe. Abantu n'obatyoboola nga balamu ate n'abafu era n'obatyoboola tuba tugenda kukola tutya. Kyenva nkuba omulanga nga baganda tuleetera bwina alaga
kino kyakoledde mu busiraamu tekiriyo. Omanya beffe twogera nga n'amateeka agaffe noweegani nga galamula kino kikolwa bwe kiti. Kyenva nkubira omulanga kikwatako naddala pulezidenti w'ensi eno nti kino ateeko kiyingiramu ekyokugenda nga bazikula abantu mu ntaana nga babalekaawo nga bagenda. Kirungi nnyo mukulembeze w'eggwanga ekintu kino ositukiremu okirabe nga bwe kiri era okyogereko kinyonyerezebwa kutumanyi lwaki abantu bakola bwe bati. Bwe tutakikole nze n'ensirika naawe n'osirika leero baziikudde b'embalala enkya bajja kuziikirwa b'ejjinja kubanga n'ejjinja waliyo purobulemu y'emu enkya bagenda lira bajja genda nga basiikula abafu bwe batyo. Kyevudde tugamba newolaba njogera mutuufu ndi munakuwavu kinakuwaza fe abasiraamu ate gwe omusiraamu nokola ekikolwa ekyo ekyokuziikula omuntu eyaffe dda nosuula awo nogenda. Ensonga eno mu busiraamu tekkirizibwa nga bweŋŋambye naye nga bwomanyi ffe twagala buli kintu kibumira mu mateeka gaffe. Kati Seeka Habibu Abdullah atuwe obujulizi obulaga nti okuziikula abafu tekikirizibwa mu busiraamu. Seeka Habibu Abdullah abaddu ba Allah balage bwino ku nsonga eno. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tuvumira ne sekuvumira yenna ekikolwa ekyakoleddwa kulwokubanga eddiini y'obusiraamu ddiini yajjula teri mu bukendevu bwonna era terina kyalekayo. Allah yagamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan. Bujuze omulimu okuba nti Allah tusimira eddiini nga busiraamu ejjudde mu buli kyonna omuntu kyandyetaaze mu bulamu buno n'oluvannyuma lw'okufa. Era mulimu mu aya eyo obukulu bw'okuba nti obusiraamu Allah butusiimira. Naye ekikolwa kyakoleddwa kikyamu era kivumirirwa olw'okubanga eddiini y'obusiraamu yawa omuntu ono omusiraamu yamuwa ekitiibwa nga mulamu oba nga mufu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ng'avu alaga obubi bw'ekikolwa ekyo yagamba kasru azmu lmumin mayitan, okumenya gumba oba okumenya omuntu nga mufu nomumenya gumba oba nomumenya ekimu ku biyungo bye kasrihi hayyan kiringa gwomenye nga mulamu. Hadithi akhrajahu Ibn Majah ne Abi Dawuda ne Imam Ahmad. Sheikh Albani rahimahullah mu Irwa al-Ghalil yagamba hadithun sahih mujallad gokusatu. Wakadhalika mu riwaya Ibn Majah yagamba nti kasri azmu lmumin okumenya eggumba ly'omukkiriza ka kasri azmi lhayi fi lithmi kyenkanankana era kyekimu nga gwomenye nga mulamu mu kyonoono. Tegeeza nti ekikoleddwa kyonoono era ekivumirwa. Wabula ekikulu si kujja baffe obusiraamu bwakkiriza abamanyi baffe obusiraamu batula ne bakkiriza okujjula kaburi oba okujjula abafu okubajja mu kifo ekirala n'okubateeka mu kifo ekirala olw'ensonga ze balambika obulungi era ezimanyiddwa ezikubirizibwa. Gamba ng'okuba nti we bali batyoboolwa oba bakakkanyizibwa oba n'ensonga endala ze bateekawo. Ekitali kuba kikolwa ne Uganda abamenya abatunda limbo era abazikula bafu ebigendererwa byabwe byakubeera nga beeganyiza ebifo ebyo n'okubeera nga bateekamu pulojekiti ez'enjawulo ezitakkirizibwa. Naye ng'obusiraamu bwakkiriza okujjula mayito okujja mu kifo ne bajjiriza mu kifo ekyala mu mbeera ya kitiibwa, so si enkola eteekebwawo ey'okuleeta turakita ne zibeera nga zisenda. Era ono twalina omukisa okuvumira ekikolwa ekyo tugamba nti abakikoze bakozi ba bikolobero era bwononefu era kivumirirwa ne sekumira yenna. Nze nno nina ekirowoozo nti bw'abanga yakikoze mu busiraamu akutunda omusiraamu yasaanira okuboolebwa bw'aba gavumenti ekoze kyetugwanidde kumukolako aboolebwe ye nga ye olw'ekikola kyakoze kubanga kikontana n'amateeka g'obusiraamu. Nolwo ebigambo ebyo insha allahu taala hadithi etegereka bulungi nti omufu aweebwa ekitiibwa abeere mulamu
ng'aweebwa ekitiibwa ng'akoze atya ng'afudde. Era mu ngeri y'emu omukkiriza tanagiswa laka abeere mulamu, ng'era bw'abeera omufu omusiraamu tabeera munagiswavu. Kijja kusingakawo insha allahu taala. Kanzirize bakadde bange omukisa nabo babeeko kyebongerako ku nsonga eno. Tugamba nti ekikolwa ekyo kibi era kivumirwa, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiraga nga kikoloberera zambi. Ebigambo byange mu kuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku Limbo Embalala tekyawukanamu n'akatono n'ebigambo bya mukama waffe Amir byayogedde era n'ebya mukama waffe wa da'wa byayogedde. Ekyamazima omufu mu Busiraamu aweebwa ekitiibwa kye nga tetutunuulidde nanzikiriza ye. Kyovulaba ne mu ntabaalo ez'eddiini ezaabangawo olw'ensonga emu oba endala, nabbi yakuutiranga nnyo bakomanda be obutatyoboola mirambo gy'abafu, so nga ate lubadde lutabaalo naye era innaha anil muthla yaziiza okuba nti emirambo gy'abantu ababa bafudde giba mutilated. Ekyokulabirako amaze okufa mumuwaludde, amaze okufa mumusazeeko mukono, mumukubye emiggo, Busiraamu bukigaana. Olaba butugaana kutuula butuuzi ku ntaana ku ngulu ey'omuntu nga tumaze omumuziika, so nga oba tomukoonyeeko naye ne bukitugaana. Olaba butugamba bwe tuba nga tugoberedde enjigiriza yennyini, bw'oyingira ewali we baziise n'engatto zijjeemu, ebyo byonna kwali kuwa bafu bitiibwa byabwe. Bwe tolaba bwe tumunaaza nga tetugenda namussa mu ttaka, ne tumuzinga nga tugenda namussa mu ttaka, ne tumukuba n'akawoowo, ne tusalawo namuziika wala mu ttaka, nti ebisolo bireme kubanga bikola ki, bimujjayo. Ebyo byonna kwali kuwa mufu kitiibwa kye. Era nga bashekhe batugambye, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kasru adhmi almayyit, okumenya eggumba ery'omufu ka kasrihi hayya, obanga amenye ery'omulamu. Kyali kiwa amakulu nti omusango gw'ofuna ng'okutte eggumba ly'omuntu omulamu oba lya mukono oba lya kigere n'olimenya, omusango gw'ofuna gwenkanankanira ddala n'omusango gw'ofuna ng'omenye ggumba lya mufu, naddala ye engeri gye kiri nti aba teyeetaasa. N'olwekyo tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekyakoleddwa, era singa wabaawo baddewo nteekateeka nga ddala nnuŋŋamu nti ekifo kya Limbo n'ekiweereddwa omuntu gundi, ababa bakikoze bateekeddwa okuba nti baluŋŋamya abantu abagenda okukola oba okutwala ekifo ekyo, nti bannanga abafu balina kuyisibwa bwe bati ne bwe bati. Sinakindi abo bennyini ababa bakiwaddeyo be baba balina okutwala obuvunaanyizibwa obujjulula abafu abo, okusinga lwe banaabatyoboola entyoboolwa gye mwalabye eyasaanudde emitima gy'Abasiraamu. N'olwekyo tukubiriza Abasiraamu yonna gye muli mube bakkakkamu, naye nga ensonga eyo erina okukwatibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Bw'ebanga yakoleddwa nga bekikwatako bakimanyi mu bakulembeze baffe, balina okuvaayo ne baba nga beetondera Abasiraamu, ate n'okukola obweyamo okuba nti embeera ng'eyo teddamu kubaawo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bukyamu bw'okuzijjukula abantu, olw'okuba kino kyakoleddwa, nsaba tukole bino wammanga. Ekisooka, okukola enteekateeka ez'okuzzaawo okuziika bannaffe bano nga tuyita mu mateeka. Tujja kusaba bekikwatako, tujja kubeera nabo, tugende Embalala, abantu bano tubaziike. Bwe kibanga ddala nga kyetaagisizza, obanga bagamba nti baali bagulawo oba ki ensonga yonna, era tusobola okubanga baganda bafe tugenda ne tubaziika owantu owatuufu mu kitiibwa kyabwe. N'olwekyo ekyo abali Embalala n'Abasiraamu bonna mu ggwanga mbabuulira nti kyalugenda okukola kyekyo, essaawa yonna ogenda
okuddayo okuziika bannaffe abo naye nga tuyita mu mateeka. N'olwekyo nga sheekh bwabagambye tubegere bagumiikiriza ku nsonga eno, tumale okuziika bannaffe bano. Bwe tunamala omubaziika olwokwo tusooke tuddeyo, ani yatunda limbo, lwaki yagitunda, yagitunza ani, lwaki babasimudde, bino byonna lwaki tujja bikola. Naye nga bannaffe bo tumaze okubajja kungulu, tubaziiza gye bateekeddwa okubeera, then tuleke tugende mu maaso n'ensonga eno. Era mbasaba abasiraamu okubeera alaati awe muli nti bannaffe abakyaliwo, kubanga basimuddeko kitundu, abalala bakyaliwo. Bw'olaba ka vidiyo, abalala bakyaliwo. Abo mubakuume butiribiri, ate abantu bano baleke kubasimula kiro nga bwe babadde bakoze. Kikolwa kyenyamiza, kikolwa si kya buntu, kikolwa si kya busiraamu, kikolwa si kya bugunjufu abantu kye bakoze. Naye katusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obugumiikiriza, atulage ekituufu nga kituufu, ekyamu nga kikyamu. Ffenna we tuli tuvumirire ensonga eno. Bwe bakaziikawo sijja gamba nti namba bweti, kubanga tole tayimu ebala makabuli, gyobala 1, 2, 3 eruddewo. Era abantu webaziika abantu baabwe, ani abadde ayirabirira ebintu byonna. Amataka gano gali wansi wa Supreme Council agasinga obungi, naddala amataka agaweebwa Idi Amin gali wansi wa Uganda Supreme Council. Bw'ona ogenda Jjinja Limbo bwekyo bweri, bw'ona ogenda Lira bwekyo bweri, ne Masaka era weeri, naawalala weeziri. N'olwekyo abalina obuvunanyizibwa ku kifo ekyo mu butuufu ba Uganda Muslim Supreme Council. Kyeŋŋambye nti tugenda bannaffe ogenda obaziika ekiddako, si kyombuuza, ekiddako kubaziika wa okuziika tewajja tubula, ayiza tubijja kubazaawo wenyini wabajja. Bwe tunalaba nga kisoboka, bw'nalaba nga tekisoboka, kinaalwisawo abantu okubeera ebweru, nga tukyagenda mu makooti wano, tujja bateeka owantu walala tubaziike inshallah, kubanga era tulina walala wetuziika mu kitundu ekyo. Ekituufu kiri nti omuntu ng'amaze okufa tumussa mu ttaka. Obwo bwe butonde, bwe buwangwa bw'ensi, yeddiini n'ebifaanaganako bwe bityo. Kati bwe tumala omussa mu ttaka, we tumutadde kyekiba ekibanja kye, era obwannannyini aba afunye obwannannyini okubeera awo. Tewaba yenna alina kumutaataaganya. Era ensonga lwaki oli ne bwafa ng'agenda kusika ate we baaziika, tetugabaawo, kubanga bwe twaziikawo baafunawo obwannannyini. Ge maka gaabwe, nga abasiraamu tukkiriza waliyo amazuukira paka lwaliva mu ntaana eyo. Wabula asobola okuggibwayo singa ensonga zibadde entuufu. Ekyokulabirako, omukoka ayinza okuba ayitawo, emirambo gigenda kuba kungulu, ne tugamba nti tukole ki, tumuggyewo. Geraageranyizaako embeera eyinza okufaanaganako bwekyo. Waliwo ekintu ekya public interest oba kuyisaawo kkubo, kigenda kuyamba abantu bonna, ne tugamba nti tumuggyewo. Wabula ekirina okutunuulibwamu nti ddala kino ekyabadde Mbarara, embeera ezo zatunuuliddwamu, ti nsonga ki egenda okuggisaayo abafu bano bateekebwa abalala. Ekyo ne kiba kimu. Ekyokubiri, mu kiseera ky'okubajjayo era amateeka gagobererwa. Kisooka obahandolinga obulungi, okubanga titubatyoboola, n'okukakasa nti mu kiseera ky'obbajjulula era bakwatibwa bulungi, era ne wetubateeka nga bagenda kuba safe okusinga wano webakoze eki we babadde. Ekyo mu butuufu bwe bufunda yesamalo y'ensonga oba yekibuuzo ky'obuuzizza. Senga tumanyi nti tebaamunaaza, baamusuulayo obusuubuzi, bamusitaddeawo tebaamunaazizza, tumuggyayo olw'okubanga tebamukozeeko mikolo egyo.
ate olaba oli bw'aba afudde, tugambe afuuyidde mu kiswa, tulabye magumba, era mwatu tetugamba nti tumuleka kufa, era tugenda ne tumugjayo ne tumuzinga bulungi ne tumukolako ne tayamum then ne tumuziika. Ekitegeeza nti mu buli ngeri omuntu aba afudde asigala ng'alina ekitiibwa kye eky'obuntu, tekitwoboola nga tuzze tunyonnyola ensonga eno. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam.